أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, dear Muslim brothers and sisters, I'd like to take this opportunity to remind you, encourage you, emphasize you to always thank Allah. As you, a man or a lady, Allah does a lot in your life. First and foremost, you have to remember that each and every day a number of people are buried. There have been fathers and mothers. There have been with a lot to do as you have. So it's Allah who has done this program, leaving you alive and others to be dead. So we have to thank Allah the whole of our lives. You're not lame. People are sick. People are jailed. It's Allah who has categorized and put each and every person where she or he is. So the problem is that many of us take things in life as usual. Ampuliriza saagala nnyo kuweewola lulimi olw'okuba siri mulungi waalwo, naye oba olyawo olw'obwetaavu obutonotono munzikirize neekoneyokko. Nkulamira sejjeemu Allah okumwebazanga ebirungi bingi byakkolera. Okusooka kwa byonna, obulamu akyabukulekedde. Akadde kano abantu bagenda kunaazibwa. Ow'essanda yagenze zireeta, mayiti ejja, abasima basima. Gwe bizibu byo olabanga ebikuyitiriddeko ne weerabira nti eri eyagudde ku mutawaana gw'okutwalwako obulamu. Obulamu kya bbeeyi kuba gwe mukisa Allah gwakyakuwadde ku mirimu gye Allah. Obulamu mukisa Allah gwawadde buli mulamu agira akola emirimu gya Allah. Kati okufa Allah kuyimiriza ku mirimu gye. Okufa Allah kuyimiriza byobadde osala lekeraawo, byobadde osoma Qur'ani lekeraawo, darusu zikomaawo. Feno bangi omuntu okuyimirizibwa ku mulimu
gino egy'edduniya kitugejjako. Oli yebuuza naalya wakati nze owino mwenkulidde embeera ngitandikirewa. Era bangi gwe bayimiriza akaseera k'okumuyimirizaako okudda eka gaba maziga. So nga oba oli awo bw'aba abadde akolera mu owino ewandegeya tebamugobyeeyo, bw'aba badde wewandegeya kaleero tebannamugaanayo, wabula okugana obuganye nakasero owulirira ddala nga byonna biweddewo. So nga ekikwatagana ate ku bulamu tewaliwo mukisa mulala. Allah takugjaako bulamu bwe Uganda nti obwa Kenya osigazaawo omukisa. Allah takugjaako bwe Kenya nti osigala ogenda e Rwanda. Obulamu abatutte butwale completely and also. Kozesa akakisa k'obulamu ampuliriza okwetegekera olunaku Allah lwali kutwala. Kyakubiri mbalamu Allah n'atugyamu emiteeko. Abalamu bangi bali mu malwaliro mu bulumi obutoogerekeka. Abantu ebyuma bya kansa byafa. Nze naawe tetulina bulumi bwakufa kwabyo kuba tetuli balwadde ba kansa. Eri alina omwana nga mulwadde wa kansa, eri alina omukyala, si yembeera Allah mwatutadde. Obulwadde buluma okutuuka okwerabiza ssente, wabula ensonga n'osigala kwegi bulamu. Obulwadde buluma okutuuka okwerabiza ebyokulya. Teri obulwadde gwe bulumira ddala alowooza ku kulya nkoko. Ensonga emuli ku mutwe bulamu. Omusiraamu omu munne yalwala ebbanga, bulwadde babunoonya ne bubula, mu ddwaliro ne bamuta, n'addayo eka. Munne yajja amulabeko eka gye yakomyewo, yamubuuzaako akabanga, bwe yamala yasiibula. Azze okulambula yaba ayambala engatto wali agenda, omulwadde yatulika n'akaaba. Yawalirizibwa aziggyemu akomewo amubuuze nti ate kiki kyenjagaddemu ebigambo by'omulwadde. Yamubuuza nti obulwadde bwe bweyongedde. Omulwadde namugamba nti tebunanneeyongera, wabula amaziga gano g'olaba nkaaba nange neebuuza nti ndiddamu n'entambula nga mmwe. Eri alina ekibuuzo ekyo mu mutwe nga talowoozaako, tafumiitiriza ku lunaku lwaliva mu ddwaliro, lunaku lwalivaako waka agende mu kibuga yekka. Musiraamu omu alina muŋŋoonaawo Abdullah, guno omwaka bwe gutaba gwa 6 gwa 7 nga tamanyi Kampala bwafaanana. Atalina wakuluma Allah tumwebaze nnyo. Si basawo, si byolya, si kunaaba nnyo, si kusula bulungi, Allah. Ng'ogyeko abalwadde, abantu balema, tuwangala nabo, tubalaba. Obulamu bw'omulema butaggulula obugye mu katebe mw'omulabye, obutwaleko eka ewuwe, akagaali kaako taggulula, osika obulamu bwe bwonna bufaanana butya, obupime ku bubwo oba olyawo kikuwe okwebazanga w'ekitiibwa Allah. Abantu tebalina magulu, olina gw'omanyi, nnyina bemmanyi. Akaseera w'akagaali ako okgenda emmanju, okusooka akagaali tekayingirayo. Manju watono nnyo awayonjo, mwana nge ne bwe wayonjo wala watya toyinza kuyingirayo ng'oyavula. Akaseera kak'emmanju akagaali aba alina kavaamu, gwe woteeka ekigere ateekewo ekibatu, gwe wositama atuulewo. Allah byatukolera bingi, gweolina amaaso abantu tebagalina, emikono olina ebiri, eri alina ogumu. Saati oba empale teyambalika nga okozesa omukono gumu, ddayeeko kigezeemu mukono gumu. Oba abasajja batwaba obumanju bakola batya nga kadomola agenze nako n'omukono gwe gumu.
obwetaavu bwebuggwa oba akwata akadomola nafukumulawo bufukumuzi oba afuna gwagenda naye. Allah tumwebaze nnyo. Byakola Allah abasinga tubiraba bya bulijjo. Mwanange si bya bulijjo. Gwe kyolaba ng'ekya bulijjo eriyo gwe kifuukidde ekizibu. Abazadde gwe abano kiyita layisi. Era olwaliro nze naawe abazadde fiizi ze zituli ku mitwe. Tamu yino egenda abaana batudde waka babagoba sente zimbuze. Owulira oli ku kizibu ekitogerekeka. Newerabira nti eriyo entumu ya fiizi agiyina ng'ate omwana gwatwala ku ssomero gwatayina nga zo fiizi weeziri ng'omwana gwatalina. Kati ampuliriza golaba kuba biri ani ali kale ku fiizi gwe zibuzeemu ez'ettaamu eno zikyabuzeemu n'ayina entumu ya fiizi nga gwatwala ku ssomero abanga abaana si kya bulijjo. Eri abafumba baali baawukanye ng'ekizibu omwana azitowa nnyo mwana wange okutuuka ku ddaala nze ate liisagala kukkiriziganya nnyo nabategeera bati nti omukyala Allah bw'amumma omwana waka omugasa asigaza gumugwa kujjuza manju olwo gisigadde egy'okwoza okufumba gyonna gigwamu omuwendo ne bakulabamu omugaso ogwo kujjuza abange. Allah tumwebaze nnyo. Kawala kakwano kange embaga nagiriko kalinnya na maawo guno omwaka gwakuna omwana tewali naye embeera kwe bali ya Rabbi fumitirizaamu oba kubanga gwe wangadde nebbaawo oba mukyalawo okutuusa olwaliro Allah naba nga tannabawaayo omwana yenna embeera yandifaananye etya? So Allah tumwebaze nnyo mu byonna byatukolera. Buli lwolyanga ekyemisana lowooza yokwata kiridde kikuwa omuwendo n'obuzito bw'ekyemisana kino. Buli lwoddangayo eka mwanange eryabatalinaka omufumbo eriyo omwami eyali anoonyeza omukyala n'amubula. Bemulaba ku ntimbe za TV abo omuntu okuteekamu saati ye n'ekkanzu najjalaga nti ssebo nze zaidi gali wango emyaka 28 32 banzaala kyotera ebigere bino noonya mukyala. Ekyewunyisa mu byonna ng'omukyala gwanoonya amumanyi ateekwa kubanga mumpimpi nga mweru. Allahu akbar ng'amunoonyeza mu buzi. Mukyala omu ku bayizi bange Allahu akbar ndoze emyaka alingizaana Ramadhani ng'enaatiranga nti seeka nafuna obuzibu sifumbirwangako bukyanga mbaawo noonyeza omwami paka nakati sifunanga musiraamu yenna alowooza ku kifaanana kumpasa. Mubuuza nti obadde ogamba otya? Nanti nyina George annemeddeko guno omwaka gwakusatu. So ayina omwami bannaye kyabbeeyi, ayina omwami kyabbeeyi. Ebikwatagana ku kwebaza Allah bingi kuba byonna ebikola obulamu Allah yabitegesi. Byonna ebikola obulamu Allah yabitegesi. Mu nsi byonna byonyinza okuyita ebirungi birungi era oba oliawo n'abasooka babiraba birungi era oba oliawo n'abalijja bwe balibiraba naye tewabangawo n'olwaleero tewali ate tewali bakirungi kyenkana busiraamu. Ensobi yange naawe butatwala mutawana kutegeera muwendo gwa busiraamu. Tubakuwaayo biseera twandikiriza nti tewabangawo era tewali bakirungi kyenkana busiraamu. Gwate oba Allah kyekyamutonza omuntu
nabo gutyo weesiimye nnyo okuba omusiraamu bw'oba oli. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu bw'oba oli musiraamu. Osaana mpuliriza otwale omutawaana weetegereze nnyo okusiramuka kwo, kikugguse ku kwesiima kwengezaako okugamba. Bangi tuli basiraamu lwa nsonga ezitali ntuufu. Abamu twasuubira nti obusiraamu kasita bakuyita Jabbeeri, Sumayya. Bangi obusiraamu twabuyingirira mu mannya. Musajja omubuuza nti sebo oli musiraamu, naga nti ba Hasani baba baki? Nyabo oli musiraamu, nti basaniya baba baki? Oba ba Zainab baba baki? Ebintu bibiri bisobola okwawukana. Erinnya n'obusiraamu bisobola okwawukana singa nnyini linnya ono ye kyatutte ng'omutawaana kyalinnya. Boddayo mu byafaayo, Uthman, ba Umaru, ba Bilali, ba Ali, Khadija, ago era ge gaali amannya gaabwe nga tebannasiramuka. Gwe baga nti Umaru baali mutuuma asiramuse? Ali lyamutuuma butuumwa? Lye lyali erinnya lye. Obusiraamu bwe bwali ekebejja nga terina buzibu ne balimulekera. N'omungereza singa abadde George Williams ne tulondola amannya gaga ga George Williams nga tegalina kakwate nnyo konoona nzikiriza ya busiraamu, tugamulekera ne tumwongerako lya Isma. Era mu kweyanjula natuka nti nze Ismail, George Williams asigala musiraamu. Abazaala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali Abdullah ne Amina, bafa si basiraamu. Simanyi oba amanyi ogawulidde. Huseini Baraka mukulembeza n'atera okuvaako, si musiraamu. Nabwo kyekyelinnya mpuliriza okeerewanga okukisinzirako okwekakasaako obusiraamu bisobola okuba ebyenjawulo. Ekyokubiri, abamu tumanyi tuli basiraamu naddala eno mubasajja lwakutayirirwa. Nakoleranga mu industry yawo Meat Packers. Lumumba nnyina wentudde nengera omuvubuka asala ente. Nali simumanyi, natambula mpolampola ne mutuukako. Nemusa nti Sseruganda bulijjo oli musiraamu n'okutuuka okusala abantu bye banaalya. Mukuuniikirira ennyo yanga nti okusookera ddala nze Rashidi. Alaba nkyayimiriddewo nanga nti bw'oba tomatidde tugende mu kiyigo. Natambula butambuzi ng'omusiraamu mwetegefu wa kunkunamira bwe kiba kyekinankakasa. Ampuliriza okutayirira kisobola okubeera ekirala n'okusiramuka. Wano Uganda tukuza abagisu bakomola. Ndowooza okukomola n'okutayirira simanyi oba omugisu bwasiramuka tuddamu ne tumutayirira. Kati tuyinza ga nti tukuze basiramuka. Ndowooza n'olwaleero gavumenti yakiyisa mu mbeera ya byabulamu abantu okutayirirwanga. Leka kusinzira ku kutayirirwa kampuliriza okulifuula ekkubo eryakuyingiza mu busiraamu. Ekyokusatu, abantu bangi tumanyi tuli basiraamu lwa bani batuzaala. Ojja n'otaganjula jja kitaawo nga seeka, nga nejjajjaawo azaala oyo kitaawo naye yali sheekhe, nga nejjajjaawo nga bwe weekeberakeberamu muli be butambala. Bannange okuzaalwa kirala n'okusiramuka kirala. Bw'onootwala ekyokuzaalwa nga kyekikulu ennyo ogenda kusibirayo abatali basiraamu okusiramuka. Gwe ate baba abazaala bwe baba si basiraamu kati ogwo omulango oba oguzibikidde.
totunulira bani bakuzaalako kusiramukako bwe baba bali basiraamu. tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabitum. bali bwe baba bali basiraamu byabwe, olina kusiramuka bibyo. ndoza nekino nkikoneko oba gwe kinakosa kankwetondere mu advance. nyinayo famire gyemmanyi nga ye ebibiyitibwa bagibibiita, bagisuusuuta, bagitiitibya lwabajjajja babajjajja babajjajja. era ngaomu kubono ageza ayingira wano, mwana nge kimanya mateeka okusigala ngaotudde, kuba mbu taatawe nejjajjaawe nejjajjaawe bakola omulimu munene nnyo mu busiraamu. allahu akbar. ampuliriza, beera mwegendereza nnyo kusiramukakwo. ensonga kwoba wesigamye okusiramukakwo gyekenneenye nnyo, sikulwa nga si ntuufu. ensonga kuwesigamiza okusiramukakwo osaana ogyekenneenye nnyo, sikulwa ng'eyinza obutaba ntuufu. ekyokuna, abantu bangi tumanyi tuli basiraamu kuba tusalidde ebbanga olina byokoledde obusiraamu. mizikiti tuzimbye, kirevu kwekiri, mpale enkendeeze, Qur'ani ekuli mu mutwe, oli seeka. obwa seeka kisobola okuba ekirala, obwa imaamu kisobola okuba ekirala, n'obusiraamu ne kiba kirala. Qur'ani kisobola okuba ekirala. bino bona okkiriziganya nange, bangi mbakwata Qur'ani twakwata mpapula na bigambo, nga wala insuilna ma maana ma hafidhna, nga okutubuuza biki bye twakwata ma naarifu. byonna omuntu byakoledde mu busiraamu okusaala, tewaliwo omwendo gwa sola guyingiza muntu mu busiraamu, tewaliwo obuwanvu bwa kirevu, tewaliwo nebikkirira gyetuga nti kati oyo kabise ne ku maaso musiraamu, tewaliwo omwendo gwa bisiibo. lil islaami mudkhalu, obusiraamu bulina obuyingiriro. faman lam yatadabbaru mudkhala al islaami, yenna atetegereze busiraamu obuyingirirwa abusigala ebweru. wa in amila ma amila, ne bwakola byonna byakola, hatta okutuusa nga zeeyo neyetegereza entrance wawe yayitira. ekigambo la ilaha illa llah muhammadun rasulullah mu kukyogera kiwewufu, kyangu nnyo, tekitwala dakiika 5, bal thaqilatun, kigambo kinene nnyo, kigambo kizito nnyo ebitagambika. waha hiya mudkhalul islaami, abange gwokka gwe mulyango oguyingiza omuntu mu busiraamu. la ilaha illa llah muhammadun rasulullah. singa omuntu atwala omutawaana neyetegereza, neyetoloola, nanoonyereza, nafumiitiriza ku bikwatagana ku kigambo la ilaha illa llah muhammadu rasulullah, mu bukulu bw'ekigambo ekyo yempagi y'obusiraamu esookera ddala. mu bukulu bwakyo yempagi y'obusiraamu esookera ddala. hadithi ya Umar, ya Abdullah ibn Umar yaga nti bunya al-islaamu ala 5, omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti obusiraamu empagi ziri 5, esookera ddala ya la ilaha illa llah muhammadun rasulullah. oyimiridde otya ku mpagi eyo? ampuliriza, bwe tonagayalirira la ilaha illa llah, ebisigadde tebiyinza gaana okufaanana kyangu naye omuntu okuba omusiraamu, okufaanana kyangu naye omuntu okuba omusiraamu. anaafaanana bw'aba jjooje ekirevu bwakirekako kimera, bw'aba mangada naye kakaya bwakasibako kagendako. teri gye batunda kanzu gye bamala kukubuuza linnya.
ndoza badde owawano wetuli nga ye John bwagula ekanzu ye kirevu nakirekako kanzu ye nagisa mu kaveera bwatuuka ewaffe w'obulenzi mu kanzu ye n'enkofiira ye teri yayinza mujja mu muzikiti abanga okufaanana kyangu ekizibu kiri kukuba gwe muli bwosiriikirira ekigambo la ilaha illallah muhammadun rasulullah wakyetegereza n'okinyonnyoka olunyonnyoka olukuyingiza mu busiraamu nga al akthar bangi ma naarifu walau maanaha tetumanyi ate oba nekyekitegeeza tetubimanyi mukufaanana ayinza okukola ensobi netugaba muzindalo guno buli muntu atubulire kyekitegeeza owulira embaga nga buli muntu amakulu ayina gage omukisa gwokyalinawo gwenkyalinawo gwa bulamu tulinawo omukisa gw'okusiramuka gwakuddayo kwetegereza busiramu buyingirirwa yempaji esooka ey'obusiraamu bwe buyingiriro bw'obusiraamu la ilaha illallah muhammadun rasulullah tetuyinawo dirisa yadde akamooli tetuyinawo omukisa gwakulemwa bikwatagana ku la ilaha illallah eswala ebeera ne imaamu gwatasobodde tukulembera mu kusala ngaosimba layini hijja ebeera ne mutawafu zaka tulina gwe tugiwa nga ne ramanzani erina analangirira tutandike ebya la ilaha illallah tebirimu mulala tebiriiko imaamu bibyo nabwe kutyo mubukulu bwa la ilaha illallah hadhihi lkalima takhtasu ala linsan munfaridan kikwata ku buli muntu kinoomu ekyokubiri mu bulabe bwa la ilaha illallah mulyango oguli gumu oguyingiza omuntu mu busiraamu ate egimufulumya giwere 10 omukisa oguyingira oyina gumu egifuluma giwere 10 simanyi kyekitegeeza gyoli nti bwotegendereza anaafuna omukisa nayingira mu busiraamu bwotebeere mwegendereza nnyo oyinza okuyitamu obuyisi ddayo ofumitirize ku la ilaha illallah yo mu lulimi olwarabu ekigambo ekyo kiyitibwa shahada. Shahada mu Luganda kitegeeza bibiri, ekisooka baluwa muntu bamala ekyomusanvu jawe eyitibwa shahada, sini eyokuna naye eyitibwa shahada, n'eyomukaaga afuna shahada, ye baluwa gyenjogerako. Mu Luganda olulala ekigambo shahada kitegeeza obujulizi, ng'ebbaluwa eno n'obujulizi bikwatagana bitya nti amaliriza ekyomusanvu aweebwa ebbaluwa eno ekolenga ng'obujulizi yonna gyaliraga. Bwaba baagala bamala kyamusanvu gwe toleekaano jjayo obujulizi bukakasa nti ekyomusanvu kyaggwa. Twayise basiniya yakuna tobannyonnyola ani yali headmaster na yali monitor, gwe jjayo obujulizi. La ilaha illallah muhammadur rasulullah ekijiisa shahada ye baluwa ekkiriza omuntu okusaala, ye baluwa kwosaalira, ye baluwa kwosibidde Ramadhan, ye baluwa kwogendera mu hijja. Yenna eyafa bino kukola nga teyetegereza baluwa emukkiriza kukola si wa kusasulwa. Suratu Ali Imran aya 85 owekitiibwa Allah gati waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yenna alifa gakola nga teyetegereza kusiramuka kwe, nga teyetegereza la ilaha illa Allah ye, falan yuqbala minhu, byonna byalikola Allah tagenda bikkiriza. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, era ku nkomerero byonna byeyakolanga asubira okusasulwa byakumusala. Aye nabasinga tugitunuliza batali basiraamu kuba mbufe twasiramuka ne biggwa nsobi. Etteeka lyonna soko lyepimeko liyiteko lyoko liweerwa neiba lisooke ku ggwe. Wensinzira wano okulamira bakadde bange bonna bafuna akakisa katulako wano, sebo nga tonnabaako byotubuulirira, sooka webuulirire nabyo.
bangi tusinzira wano ne tukutira abasiraamu abange mutye Allah nga gwoli luddawa naawe ampuliriza atudde wano naawe tweramire ffenna kigambo kutya wakitiibwa Allah bwe tunaafa gakola nga tetwetegereza mabaluwa kwe tukolera bizibu. Ekigambo la ilaha illallah yebbaluwayo. Hadithi ya Umar ibn al-Khattabi, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agati innamal a'malu binniyat, emirimu gyonna Allah kugikiriza akakwakuliza akasooka oba empagi esooka anniya. Idha tadabbarta kalimata anniya, bw'ojja otegereza ekigambo anniya mu mirimu gyonna. Anniya yempagi y'eswala esooka, yempagi y'okusiiba esooka, yempagi ya hijja esooka, yempagi ya zaka esooka, na buli mulimu yempagi yagwo esooka. Ekigambo ekyo mu kukigenda munda eri kiggukira ku la ilaha illallah yaani akoze. So mu bukulu bwa la ilaha illallah yebbaluwa kwokolera, giwa obudde okukola nga tennaba nsonga, oyina ebbaluwa ekukkiriza. Mu bukulu bwa la ilaha illallah ekyokubiri, obusiraamu bulina empagi ttaano. Obusiraamu bulina empagi ttaano. Empagi ennya banna usul batukkiriza abasigadde, tulina we tuyingirira mu mpagi ennya ku muntu. Tulinayo swala y'omufu, tetulinayo la ilaha illallah ya mufu. So muswala tulina we tuyingiriramu, tulinayo eswalayo nga Allah akututte, tetulinayo la ilaha illallah oba oli mulamu oba oli mufu. Okusibako tulimu sharan, tukkirizibwa okusibira omuntu aba yafudde, fe abasigadde di okusooka singa Allah amujjulula ayina okusibako yeyama. Allah bwampa omwana ngenda kusiba ennaku 3, omwana Allah namumuwa namujjulula nga tatuukiriza kweyama kuli, tukkirizibwa ffe abasigadde okusiba okwo omukyalo oyo oba omwami oyo kumusiibira. tulina we tuyingiriramu mu kusiba kw'omuntu. Zaka tukkirizibwa shar'an, omuntu okukwata mu nsawo nawerayo nnyina, imma yafe oba akyali mulamu, oba kitaawe oba mukwano gwe. Sobola okukwata omutwalo guno nti wakitiibwa Allah, omutwalo guno maama wange. So nga ne hijja, singa Allah ajjulula omusiraamu yenna ng'abadde ayi kasente weekali, baseeka bazzogaba emaali basobola okusooka okwetegereza n'okubuuza abadde yakola hijja nti abadde tannaba, nga tetunagaba maali tukkirizibwa okugyamu omutemwa ne balonda mu ŋŋanda agenda okukolera omugenzi hijja. Sharan kikkirizibwa. Eya la ilaha illallah eyo yo yiyo. Bw'ogayalira wano kaweddemu, owedde. So mu bukulu bwa la ilaha illallah ensonga ey'okubiri bwe teba yakusatu, empagi ettaano mu busiraamu, ennya zino za biseera. Obudde bwonna omuntu taba mu swala, subuhi yawedde. Kadde kano omuntu bw'omubuuza nti omaze okusaala, akubuuza nti dhuhuri etuuse. Olinawo essaawa nga 4 okuva ku subuhi bwe zitaba 5 paka dhuhuri lweneetuuka, tewali swala ekuvunaanwa. Empagi esigadde za biseera, swala budde bweggwa ng'olinda endala. Okusiba mu mwaka omwezi guli ogwo nga Ramadani Allah giwunzise, toyinza kusanga munno mu Dhul Hajji nomubuuza nti wasiibye. Era kubuuza nti Ramadani ziri 3, hijja mu buwangazi omulundi gumu ey'etteeka, zaka eweebwa mwaka omulundi gumu. Ekikwatagana ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tekiwummuzibwa, si kya biseera, tula alhayat, bulamu bwonna. Wewunye swala bakyala waliwo Allah lwagibajjako nga tete sizakuliwa.
kyala namala wiiki namba nga tasaala ebya la ilaha illallah. Embeera yonna gyobaamu, embeera yonna gyobaamu, obudde bwonna teteekwa tewummuzibwa, terina budde bwayo na butali. Ekyokuna mu bukulu bwa la ilaha illallah yendagano Allah yamukutonza. Ensonga Allah yamukutonza ya kigambo ekyo. Hadhihi alkalima hiya sabab, yensonga enkulu esookera ddala lwaki Allah yakutonda. Yendagano gyolina ne Allah yamukulesa mu nsi. Ng'oggyeko gwe ng'omuntu ekigambo la ilaha illallah muhammadur rasulullah, Allah kyekyamutonza byonna byolaba ku nsi. Twali twakava mu byokusoma, nyina okuzika kwe neetabamu okwasooka. Seeka ttaka lyali liggwereddeko ku kabuli, obuti babukuddemu. Seeka n'asitama ku ludda lw'omutwe olwa kabuli, n'atakulatakulawo kko, n'ayiwawo akadomola liita nga 3 ez'amazzi. Mbuuza mukulu wange Uthmani nti Seeka kyakola kyeki ekyo, nanga totutaataaganya, lindako, n'abikunnyonnyola. Nasembera kumpi, Seeka ebigambo bye yayogera mbiwulire. Ekyasookera ddala yayita omugenzi, yamuga nti ya Abdallah, owange muddu wa Allah. Bw'aba mukyala yaziikiddwa bayita ya Amatallah, owange muzaana wa Allah. Erinnya lyazzaako ya Amatallah, owange muzaana wa Allah Zainab. Ya Abdallah, owange muddu wa Allah Sulaiman. Bino wammanga n'abigamba omugenzi. Namuga nti udhkuril ahda, osaana ojjukira endagaano gye wakola n'owekitiibwa Allah. Omugenzi nga n'okuziika kuwedde. Namuga nti wa ala dhalika khuliqta, yendagano Allah yamukutonza. Wa ala dhalika huyita, yendagano Allah yamukuwesa obulamu. Wa ala dhalika mutta, yendagano kubadde oteekwa okufiira. Wa ala dhalika satubu'athu insha Allah, era yendagano kujja okuzuukirira. Wa anta minal aminin, bw'oliba wajjeeko muliba mirembe. Endagaano eyo Seeka n'agikubawo. Namuga nti n'endagaano eyo ya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Kyenjagaddemu, ebigambo ebyo byonna bituufu, yendagaano Allah yamukutonza. Wabula kyenafunamu ng'obukosefu nze kwe kugijjukiza omufu nga n'okuziika kuwedde. Musajja tukati bwajjukirwa baakola atya? Saagala kuyimirira ono kuvumirira bajjukiza mufu, nga tera bwe sijja kutuulawo kubawagira. Wabula ndoze ekyandisinzeeko obulungi, endagaano eyo Baseeka basooke bagitujjukize ng'eno mu bulamu, ne wali kube kuttaanya buttaanya. Omukowolo muga nti buddala nga bulijjo bwe mbadde nkugamba, endagaano eri nga bwe bulijjo bwe mbagamba. Otherwise tujja kalubirirwa okwawula afubye ali mu keesi. Kubasajja essanduuke bamala ogikomerera bulungi nnyo, ne basimba layini emabega waayo nga nti kati fuba fuba eggulu yempera. Gwe mumaze bwafuba akola atya? Kati noona amaze okuziikwa, endagaano bwana agijjukira. Ebigobererako awo ebimu byewuunyisa, yadde nga nabagambye situdde wano kuvumirira yadde okuwagira. Seeka gamba omugenzi oli nti era bino wammanga osaana obimanye, anna almauta haqqu, nti kwokufa kwa mazima. Kanoobuze yafudde n'omulamu. Wa anna alqabra haqqu, nti ne kabuli yamaki agisitamye eri kungulu nange agiri munda, obukakafu ate bwe wabusigazza. Wa anna almizana wa anna alhisaba wa anna aljannata wa anna, bingi bye bamukakasa nti bino byonna osaana omanye nti bya mazima. Seeka amuga nti al ana wowulirira bino
yatika almalakani ogenda kujira malayika bbiri alkarimani zombi zabitiibwa bino wammanga tobikola fala yafuzaaka tezikanga wala yurhibaka tezikutiisa wala yahulaka tezikwenyomesa innahuma khalqun min khalqi llah kuba zombi bitonde mu bitonde bya Allah malayika nga teriyemu nga ziri bbiri olwaleero wano newayingira omusota nga munene ddala yo munene mmenyekeraji kasita tukikakasa nti ogwo musota saizi yonna ebezze otulaba sina bukakafu nti bwenyimirire no kumeza waggulu nyiza okuga nti ekyo kitonde mu bitonde bya Mungu ne bwe mutenyeenya tovawo otudde bakiyita musota simanya ni bwe tuyinza kukkiriziganya naye namwe ati wa idha saalaka bwe zikubuuza ziti zigambe bwe zikubuuza ziti ziddemu yali Bukenya emabega ko wali mu ministry y'ebyebuuzo simanyi eya UNEM simanyi oba yakyaliyo naye ku bibuuzo bye ebyekyomusanvu bye bya siniya eyokuna ne bageza bakwatira omusomesa mu kadirisa wali mwena byowereza abali mu bibuuzo simanyi oba bo bakuleka bulesi kati omuwalimu omuyizi ono musomese kati ebibuuzo ne bwota omuweereze ndabanga ali ku dirisa amuweereza nti mbibuuzo bigenda okujja kino mwekiri ye namba 3 Bukenya bwanakukwatako ebibuuzo byonna bituufu naye anabiyita yategedde kati so ekigambo la ilaha illallah mwalimu munnanga abantu tusooke tukibalamire kati kwe kusala wampuliriza nze endagaano Allah yamukutonza kanji kujjukize kati olina endagaano gye wakola ne Allah ng'akuleeta mu nsi oyimiridde otya nayo ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah mu bukulu bwa la ilaha illallah ekyokutaano omubaka sallallahu alaihi wasallam nga muwarabu nga ne beyatuukiramu Abubakari Uthmani n'abalala bawarabu nga n'ekigambo la ilaha illallah kya luwarabu emyaka gyali mu 10 n'okusoba nga kyokka kyaliko oyiga ki omuwarabu nga nnyonnyola bawarabu nga n'ekyabanyonnyola luwarabu emyaka 10 gitegeeza ki erisenkubuge eri Namboozi muwarabu annyonnyola muwarabu nga n'ekyannyonnyola kya luwarabu erise kiziivu Mapumbi kitegeeza ki ebbanga lyali myaka 10 n'okusoba so nga bwosiriikirira ate liyinza okuva ku myaka 10 obulamu bwe bwonna kyekigambo kyeyaliko kyova olaba teriyo seka yenna atandika musomo gwonna okugjako nga tutandika ne inna alhamdulillah kiddayo ku la ilaha illallah buli musomesa gyatandikirako wetegereze la ilaha illallah yampuliriza kwe kusiramukako oba obutaba ekigambo la ilaha illallah muhammadur rasulullah bwofuna olupapula wekiwandiise n'okwata rabba oluvannyuma n'osiimulamu erinnya Allah mu kigambo ekyo ebisigadde tebirina makulu gonna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wonna woba okiwandiise bw'okwata rabba dasta n'osimulamu erinnya Allah wonna we riri mu kigambo ekyo ebisigadde n'ensoma tebirina n'amakulu tebirina kino kitegeeza nti obuzito n'omuwendo gw'ekigambo la ilaha illallah linnya Allah lyokka bw'obaako oliwandiise lyokka nga togoberezaako kirala zito lyemala nekitegeeza mpuliriza nti omuntu okuwaayo obudde bw'okwetegereza ekigambo la ilaha illallah yattaliu ila marifatillah ajja kugguka ku kutegeera Allah wal islam kuba ekiyitibwa obusiraamu istislaamun lillah muntu kujja byonna ebitegeeza amagezi ge kujja kubala kwe
kujja kutegeera kwe mbulamu bwe byonna ebiyitibwa obulamu bwe nabisitasirame wa Allah, nabiwaye wa Allah. Fal istislam kitegeeza kuwaayo. Kivulaba mu dduwa zetusoma nga tugenda okwebaka mulimu egati Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wakitiba Allah mpaddeyo omutima gwange ngenda kwebaka Allah, omutima gwange byonna gwe. Lidha al istislam kitegeeza kuwaayo. Ekitegeeza obusiraamu istislaamun lillah, kuwaayo byonna ebitegeeza obulamu eri Allah bitawhidi yekka. Wal inqiyadu lahu bitaa, nogattako okugoberera Allah byonna byayagala mu bugonvu obutogerekeka. Wal khulus min ashiriki, nokwewala nokwekuma ebbanga lyonna Allah okumwegattako oba okumugattako. Maaso eyo tujja bitagulula okugattako Allah oba okumwegattako. Tujja kwanguyirwa okustasilama, tujja kwanguyirwa okuwaayo obulamu bwaffe eri Allah idha arafnahu, bwe tunamutegeera. Bangi ma na'rifu Allah tetumumanyi. Walawil mashaikh, kababere basomesa, walawil a'imma, kababere ba imam, illa qalil, ngujjeko abatono ddala. Emigozo bano emiteeru emitawaana mu bulamu butategeera Allah. Emirembe gy'omuntu mu nsi kutegeera Allah. Kyovulaba ekigambo al islam ekitibwa busiraamu tushtaqu min assalami, kijibwa mu kigambo salaamu. Salaamu gyemirembe, emirembe gy'omuntu mu nsi kuba musiraamu. Obusiraamu buno omuntu yetikkulira byonna ebitegeeza obulamu bwe naberekera omutuufu Allah. Abange Allah tumutegeere. Qur'ani yonna aya kakaaga 2 nezigwamu Allah yagitandika alagira. Qur'ani yonna mu Lwarabu tulina ebikolwa bisatu. Tulina fi'lu mudari'u, kyekikolwa ekiriwo. Nituba ne fi'lu maadi, kyekyaggwa bwe kiwedde. Nituba ne fi'lu amru, ekikolwa ekiragira. Qur'ani yonna Allah yagitandika alagira. Teyalagira babiri yadde abasatu, teyalagira babiri yadde abangi. Yagamba wekitiba Allah nti ikra, faayo some, faayo manye, faayo tegeere. Bismi rabbika, abasinga tuvunula linnya lya muleziwo. Gali 99 oba oliawo no tujjeyo liriwa. 99 gonna mannya ga Allah, yeye Allah. Owekitiibwa Allah ye Allah, lyerirye eryobwebange. Agasigadde 99 mannya ge lwabyakola. Mu tawhidi mu aqida toyinza gamba nti Allahu min asma'i rrahman, erinnya Allah limu kumanya ga Rahman, tekiriyo. Toyinza gamba nti al-Ghafur, toyinza gamba nti Allahu min asma'i al-Ghafur, toyinza gamba nti Allahu min asma'i al-Ghani, toyinza gamba nti Allah limu kumanya ga al-Ghani, Allah limu kumanya ga Rahman, Allah limu kumanya ga Sabur. Gali gonna manya ga Allah. Tugamba nti Ar-Rahmanu, erinnya Ar-Rahmanu min asma'illah, limu kumanya ga Allah, yeye Allah. Entandikwa ya Qur'ani Allah yalagira gwe nange kyekyamulagizisa omuntu omu. Yali waddembo tugamba nti mufeeyo mumanye, mufeeyo musome. Yaga nti faayo nnyo otegeere, faayo nnyo omanye, faayo nnyo osome. Omu bismi rabbika, faayo nnyo otegeere Allah.
wano wajja kutawanya aya zino zakka ku mubaka sallallahu alaihi wasallama mu mpuku. Kati Zakariya w'olwaleero Kamadi Sumaiya nyingirira muwa Jibrilu nga bwe munyiga bwe muta bwe munyiga kituufu. Suratu Zukhrufi aya yana mu 4 tandika ne yana mu 3. Wakitiba Allah yalagira omubaka sallallahu alaihi wasallam yamwa nti fastamsik billadhi uhiya ilaika, wekwate wenywereze ku byonna Allah byakusizzaako, innaka ala siratin mustaqim, lyekkuba ettuufu. Aya eyo nga tetunagenda kweddako nsaba ojjemu ekyokuyiga. Buli kyokakasanga nti Allah bwakyagala totunuliranga bananyiiga. Buli kyokakasanga nti bwatyo Allah bwakyagala totunuliranga banakosebwa. Bangi olwaliro mubakendeza engoye, abamu oluusi amazima tugamanyi nti ekirivu omusajja atekwa kuba nakyo, naye oluusi mukyala weeka yakuga nti Isima nze wali onfaananira bulungi alhamdulillah, naye ekirevu ekyo kiina buzibu. Naye nze bannange muli mpulira nkawagala, naye nze bannange kale jjamu buno buyitaayitamu. Mwana gwe okukkakana ngaotandise n'obwo buyitaayitamu, kuba jati yagambye noyambala awaka empale n'okuba ekikalaga nti obadde onyumye, naye obwo obupale bannange nze bannange wenna olinga bwegamba nze simanyi nakumanya. Mwana nga okukkakananga ekireve yandikireseeko kiganye, eyandikendezeza ku ngoye ziganye, ng'oluusi maama wo mu kyalo kitaawe yaga nti bannange daba obupale anze bannaye ofunangayo gyojjiramu, tolinayo mpanvuwanvu gyoyinza kwambala. Kati mutima wange nti ate ye maama, kati kwegamba simanyi nakumanya. Bangi tulina banyiiga lwa bya busiraamu byebyabitulesa, yadde ate abamu ku bavubuka oluusi bwononefu. Ekiwala kyoyagala kijja ne kibira ki Juliet, kati ng'olaba ebyebirevu tulina bwojja kitandika kinnyonnyola tebiki n'obupalepale obwo nga tekiyinza bikkiriza. Katugenda awo tunga wennoozise ddala okukkakana ng'embeera y'okuteeka obusiraamu mu nkola eganye. Lwabaani batwetoolodde, abalala bakama baffe, abalala betukola nabo nga balina gwe bayimbirira mutima gwa nti nange nandigize ne maama ennyimba gye bayimbamu Medi tebayinza nange kundeka. Fastamsik billadhi uhiya ilaika, byonna Allah byayagala please bikwate wenywereze ku byo, innaka ala siratin mustaqim, ge mazima sigala nga webikkiridde. Wa in karihal karihun, abatamu batamwe, kirevu kyo kireke, abatamu batamwe. Aya gye twanonyezaayo omuntu mu bubaka obwasookera ddala, soma faayo omanye faayo tegera ayingirira muwa anamunya. Wakitiba Allah ganti wa innahu la dhikirun lak wa liqaumik wa sawfa tusalun. Qur'ani eno yonna esse kubuulirira gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa liqaumika, na kubuli yenna, era yakubuulirira nga yenna aliyingira mu kibiina kyo. Obubaka obugirimu bubwo na yenna aligoberera. Netulagirwa okuva ku ntandikwa ya Qur'ani okutwala omutawana Allah tumutegeere. Wenna anoonya obwangu mu nsi, alaika bima'rifatillah, tufeeyo Allah tumutegeere nannyini nsi. Ku mulimu gy'okolera mukama wo wamumanya, akolera omuyindi amumanyidde ddala bulungi nti abasajja si bangu, nga si yakutuuza naga nti siri mwangu, gwe kyewamumanyirawo. Basajja bapangulukufu nga si yakigamba. Era tabako na katabo kagamba nti akatabo kano mwe muli ebinkwatako, sooka oyitemu ontegeere. Agwe okuva ku lunaku olusooka otunula na bwegendereza nga ti bwokere wanyiiga
ekyewunyisa mu byonna nti omuntu ayinza okukeera yeswala nekitabako kyekimukosa munda gati nfudde swala njikere yezalla namugamba nti lwakereyo ku mulimu ate swala yo gyaleka kazuukuka ati ngaenjuba yavuddeyo dde okukebera ku ssaawa nga zigenda kuwera emu ng'omuyindi yamugamba kutuuka emu ebyeswala mungu naye alaba. Kitegeeza nti alina gwamanyi ne gwatamanyi. Gwe yategeera adduka weewunye nno ngaekibonerezo kyoli kyanakuba kyakugoba ku mulimu ekya Allah muliro. Kati abantu twewala nnyo okugobwa ku mulimu ne tugumiikiriza muki gw'omuliro nga nti Allah naye alaba. Goge mazima alaba era amanyi. Ampuliza Allah tumutegeere. Bwobanga gwe alina gwokozesa otwala omutawana bakutegeere nga n'omufumba waka omukyala atwala obuvunanyizibwa ategeere ebba. Era Sumaya atula watudde nga akakasa nti Zaidi ye mutegeera nga ne Zaidi waali bwatula mu ntebe amanya nti kasifa mmanyi. Otemye emirundi ena namanya nti kati ozivuddeko ng'otemyeza butemya ojja wenna ozimbagatanye namanya nti oba abadde ki ani namanya bwanaakutandika. Era weewunye mbitatambudde bulungi okangula ku ddoboozi wamuga nti kumakya inshallah ngenda kwambala jinni eno ne t-shirt eno nagenda golola saati nampala etali jinni. Oluyombo olubawo kumakya kasifa olabika tomanyi olabika oneerabidde gwe n'olwana nnyo bakumanye mu karuumu kafuuti 12 ku 11 ng'edduniya yonna nnyini yo tomumanyi era toyagala kumanya. Law arafuna Allah owekitiibwa Allah tuba kumutegeera lastaslamna haqiqata al-islami twandyanguyiddwa okujemulukuka na byonna ebitegeeza obulamu obimulekera liadami marifatillah olw'obutategeera wakitiibwa Allah obulamu twabwetikka. Omuntu alabanga alina omulimu omunene nnyo gwakola mu kubaawo kwe so nga ki ekyamazima omuntu tayina kyakola ku kubaawo kwe. Gwe tola nti olina amaaso era ogayita maaso go gweolina omulimu gwonna gwokola ku kuba nagwo. Amaaso bookera ku makya omulimu omunene nnyo ganaabamu nga naataganaabyemu tegagala kutunula. Kati ogaa nti eriiso lyange simanyi kyeryabadde. Ampuliriza Allah tumutegere. Duniya eno erina nnyiniyo. Entegeragana y'omuntu ne nannyini nsi bwe bwangu bwe mu duniya. Ekitiibwa obusiraamu Islam is the total submission to the will of Allah. Kwe kwata toto y'obulamu bwo yonna n'ogisabumitinga ye wa Allah. Kati bangi tetwasabumitinga toto twasabumitinga yo ba percentage ki ya Rabbi ebisigadde byaffe. Ero tulana omugagga yenna naga nti nze gyenvudde wange si mwangu nga wavaawa nze gula bantu bye. Ampuliriza mu bitegeeza obulamu omuntu taliimu. Mu bitegeeza obulamu omuntu taliimu. Kyova bekitegeeza okugattako Allah kitegeeza bibiri. Tawhidi Allah kumuleka yekka mu byonna bitegeeza obulamu. Tawhidi Allah kumuleka yekka mu byonna bitegeeza obulamu. Shiriki Allah kumwegattako oba kumugattako. Ng'okumwegattako kitegeeza gwe kennyini kwerabamu mugaso gwonna. Oba omwegasseko mutambuza obulamu bwo gwatwoleza nze ntobye nze nvudde wala gwe mulaba ng'ovaawa Allah waatali. Nga nabangi abalina abagagga betutunuulira tubatunuulira tubatendereza bwakuyita ojula okufukamira. Era omwana wange tutwala omutaano omugagga omutegeere. We tuli wano byemuke najja nabaako waatudde ne wabaako akkoonako nga ti byemuke omumanyi yaliwa tunako emabega
abasatu abasembe kola nnyo balaba owa wakati mu kooti emmyufu. Era mukozesa ebulungulula kiva mu kutunayo obutunuzi wekanga ositusi bwomuyitaayitako bwotunula wansi mbukuba mugagga. Eriyo omugagga yenkana Allah tetwamutegeera. Kyova olaba nebyakola Allah byayagala tukole nabyo omuntu abiraba atyo alondamu byayagadde. Eneswala ogiraba His Excellency akulembera eggwanga lino tusaba Allah ekitiibwa musiramule. Allah nakitukolera bwatyo nayisa kyeraona nga gwe nasanga tasadde ekyo yetaaga akyogera emirundi emeka ogwo emizikiti tegitumala. Lwaki? Nti alagidde bamutegedde. Ekyokubiri teyetaaga kugamba nti awulidde tegeeza omulala. Yetaaga kwogera ekigambo eki gwe nakwatako nga tasadde ye nga addayo mu State House nga yeebaka. Eno mwetereza mwekka ajja okusala yagamba kama tewawulidde sebo tonnamanya. Niffe no baziina Allahu akbar Allahu akbar asinga byonna mbukulu asinga byonna mbunene Allah nagandi aba tuleke nabo nja kusaala. Eno mukama ono ageza kubuuza nti olagawa bangi Allah tetumumanyi dunia kyetumenyera. Falau arafnahu lastaslamna lahu haqiqata alislami tuba kumutegera owekitiibwa Allah obulamu bwonna twandibumuteeredde yamanyi Allah. Kyobola babasiraamu abannamaddala tebateeka magezi gaabwe mu bulamu bwabwe era n'obulamu bw'ekitonde ekirala tebabulabamu kyo. Obulamu bw'omugagga tebabulabamu ye. Fata bagagga betulaba bonna tulabamu bagagga abo. Musajja yatandika nga asaagaawo gwe baga nti ebyokugagga birimu okusaaga n'obutasaaga. Please ekiragiro ku bugagga kiina Allah nga tatunulira buyivu bwa muyivu bumanyifu bwa mumanyifu bugezi bwa mugezi kiragiro Allah kukiyisa. So gwe wenna anoonya obugagga kwatagana n'omugagga. Fena bagagga betutenda balina obupoloti bubiri enakawa ne mu kibuga ayinayo obulala busatu nenateetekamu owekitiibwa Allah inanyini nsi yonna nga teyasikira nsikire teyagula ngule teyamuweebwa buweebwa era talina kyapa kyayo kuba tekyetagisa. Musajja yakuba buloka yoyinza omubuuza nti mpali siiti yaayo. Omukubi wa buloka oyinza omuga nti mpali siiti ya buloka zino. Ye yetandikirawo eduniya ye Allah yonna wonna wolaba Allahu akbar. Abange mu bugagga bwa Allah lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Buli kyolaba kyonna ate byomanyiko bye bitono ku duniya ya Allah byomanyiko bye bitono era byewali owuliddeko bye bitono. Therefore abange Allah mugagga tetwategeera mutegeere. Tuba kumutegera wekitiibwa Allah obulamu twandibuwaddeyo gyali yekka Allah. Fulwalero butumenya kumwegattako. Mukyala ayina abaana be musajja yamuleka mu muzigo nja kutoba n'abaana bange. Baana bange bakikazi. Mwana wange naffe ku kyalo mukazi oyo yajjemu abaana be abakuzitsanga asaaga ani akuzaani. Waliwo omutendera gw'okula gwonna Allah gwayinza okulekako omwana omuzadde n'amugjawo amukuza amugjewo. Muzadde mbw ajjemu obwana bwe webale kulabirira baana ng'obalabirira obatandikirawo. Bane byonna bitegeeza obulamu Allah nkwewazanga bwe neewaza okumwegattako Allah toteekangamu magezi go ku bulamu bwo obwenkya. Leka kweraliikirira bwikijja yamanyi. Suratul Qamar aya 49 Allah ganti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde. Buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde. Abange Allah tumuleke yekka mu bikutegeeza obulamu ye tawhid. Allah twewala omwegattako n'okumugattako ye shiriki. Toyingiza magezi g'omubulamu bwo teweegatta ku Allah yamanyi bwabutambuza.
obulamu bwo gwe kennyini tomwegattako n'emirimu gyalla yamanyi. Suratul An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Byonna amanyi alyogu Allah kuba ye mulezi w'ebitonde. Suratul Fatiha, alhamdulillah, omutuufu w'okutendanga Allah, omutuufu w'okuwananga Allah ng'ensonga esookera ddala ye rabbil alamin, ye mulezi w'ebitonde byonna. Ebbanga lyonna gwe balera taba na program, taba na nteekateeka yonna. Gwe balera amulera yamutegeerera. Kati nze naawe twayagala okuyingiza okutegeera kwaffe mu kutulera kwe. Lwa mukaaga olwafumitanga nti bannaye simalina kumanya bajeti wagiwulidde gye basomye. Annange ffe oba abasuubuzi tugenda kukola tutya? Bajeti Allah yagiyisa dda eya buli kitonde. Bano bowulira bazunga n'obulifukeesi bwa bajeti ajja yeewuuba nabwo tamanyi, talina kyamanyi masikini. Kati ate naawe yandimugambyeko nti owange leka toyogera bwotyo, tolina kyomanyi. Ate naawe nyini ate weeraliikidde amafuta nga galinnye bannange tugenda kukola tutya? Ensi eno nyiniyo Allah yamanyi bwagitambuza. Nze nyina byo neewuunya ku Allah, alina byaleeta mu bulamu nga tebyali yatuwangazako nga tebiriiwo, n'abireeta mu bulamu ate noolaba nga bikola nnyo amakulu nga toyinza kufumitiriza ate ku bulamu mwe bitali. Ffenna tulina amasimu illa qalil. Yatuusa butuusa kiseera lla amasimu nga asazeewo gajje. Ensi yonna yaliwoko nga amasimu tegaliiwo, ate era tewali kitatambula. Emikolo gyalingawo, dalasa zino oba oliawo zaatuzibwanga nga tebalina gwe bakubidde n'ogwo. Kampala ono yaliwoko, ndowooza kyo kino kyangungu kya bulijjo. Ekibuga kino kyaliwoko nga temuli bodaboda n'emu. Kati olwaleero olinaga nti zonna ziwerwe, oga nti bannange batusse busi baba baliwo nga teziriwo baali bafu. Yamanyi Allah bwamanaginga obulamu buno. Ekyewuunyisa mu byonna Allah ow'ekitiibwa talina lukiiko lwakola nalwo mirimu. Yekoogo, qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Nabwe gutaba ebitiibwa Allah tetwamutegeera. Faayo nnyo omutegeera obulamu bwonna buveemu bugyemu amagezi go yamanyi Allah. Nfunzafunza ebigambo byange mpuliriza nga mbalamira Allah okumutegeera nga nange sejjeemu duniya eno lwejja okutwanguyira. Tukkirize nga programu ya buli kitonde Allah yagiyina okuviira ddala ku gwe kennyini, ffenna yatuliisa. Allahu akbar, Allahu akbar. Bannange Allah yatuliisa ate yategeka Allah. Tulabye nnyo obutamumanya. Omuntu n'alya ensujju n'atataggulula nsujju eno wa Allah gyagijja. Ensujju eno giryenga nga bw'ozzaayo ebirowoozo byo ku kiryo. Ekiryo n'ensujju tebikwatagana mu magezi. Omwo Allah mwasazeewo okugijja. N'otunulira Allah gyatugira ekikajjo. Abange Allah tetwamutegeera. Tuba kumutegeera twandisira mu sebituufu. Tewandibadde awalana munne nga tulina tugatta omugagga. Ffe tulina abagagga be twategeera eno. Nebyo kyovala Allah bye yalagira nabyo bitukaluubiridde nga bw'olaba bitukaluubiridde. Abantu n'okusala tetukumanyi. Era kadde kano n'okwata omuzindaalo guno omuntu esola gitusalire mu lwatu. Oli olyaga ndi bw'oba ggozi twale yange gireke. Kwaba abantu bonna kuswaza banno. Mukyala wange yazze, nyina mutabani wange. Kati ye kyagamba nti ye yatuukiridde mu byonna. Nga nesola yennyini wallahi wali watudde nga nawe wekakasiriza ddala tekiri ekyamazima sibimanyi. Binsaliremu mu kyama obimanyi. Tuulutuleeri. Allahu akbar, subhanallah, tabaraka ismuhu ta'ala, Allahu akbar, subhanallah. Okola ki ekyo? Emirundi mingi omuntu okutegeera gwakolera bwe bwegendereza bwa kyonna ekimulagiddwa. Omuntu bw'ategeera gwakolera n'obwegendereza. Kati fe olw'obutamumanya wenno
tusala byawuzingi kyawuzingi kisaala nga layini esigadde mu dduuka kati omwana ono simanyi nakumanya emirimu tannagiyiga oba singa nzigaddewo oba kamaliriza okusana kagezaako ensobi mugobye omukyala nga naye asaala ali kubba sula amanyiira ku bbanga lyonna lyetumaze wano walabidde okuwasa ola embwa z'abasajja. Allahu akbar. nyoba nange enfuneeyo oba nobe asaala nyemenyeka naye lwaki kamwesonyiwe. Essola yonna n'ogimalako nga tolina woobeereddewo layini erimu eyomba na musajja kyawuzingi kisaala. Lwaki ma arafna Allah, tetwamutegeera Allah. Bwe gutuuka kukuwaayo omuntu akwata singi 5 nabiwa Allah, omuzira kisa nakwata 1000 asoloza ettafali nafuna omukisa oguyitako waali yekamula. Abange Allah tumutegere yaliise ebitonde byonna mbyemwewunyako Allah. falyanzuri linsanu mima khuliqa, tunulira Allah gye yajja omuntu. Gwatuddawo nange wano okkiriza nti Allah yatujja mazzi tegatunulikikako kagabe gago, era gyatinakola ensobi essuuka natazijjaako nageza kikubulirawo nti nze nessuuka saafunye budde buzijjako inshallah naye twebake ekiddako kyekyo kyogambye gyoli nsaasobodde nabuliddwa obudde suuka saazijjeeko gwakatambi konna bwokazaayo eryo nga kyeki oli musiru. Nze nsuze mu ntebe gwe bisulemu eyo Allah gyatujja. Kati olala gwe wekirevu sahaba haji imam seeka gwe baziina la ilaha illallah. Folwalera Allah nagerera nojja omukozi emasaka embarara kivubuka nokireeta nga kiri mu mpale nyimpi lugabire nokiwaayo bigatto gatto kiwaayo ku bisaati nokiwa emirimu ekitandika okukola ku nkomerera Allah nakisitula munayi gye kyapangisa oba yonna gye kisula toyagala kikuyiteko nga tekikubuuzizza era nageza kulaga ni sula nakujimbwa gwe nakuleeta obufaanana n'otya abantu nga temujjukira gwe oyinza okumpirako nga tombuuzizza gwe nofaayo nnyo bakumanye mbu kuba olina byokoledde omuntu nga ku Allah byakukolera ma taarifu Allah tomumanye. Ebitonde byonna Allah yabireda. Nkukubiriza okusookera ddala obusiraamu. Omusiraamu aba mukozi. Almuminu lqawiyu khairun wa ahabu ila Allah. Omukkiriza omukakalukanyi omunoonyi w'ensimbi khairun wa ahabu yasinga obulungi n'okwagalwa ewa Allah min almumini daifi kusinga omukkiriza ngalo bunani. Seka funa omulimu okole, imamu funa omulimu okole. Allah kwanayisiza obugagga. Eno yentegera gye nkulamira mukolako teri mulimu gulimu ssente teri gutaliimu. Bigambo bino bitegere bulungi. Teri mulimu gulimu ssente nga bwe watali gutaliimu. Emirimu gyonna temuli ssente, emirimu gyonna sere mweziri. Ekikulu Allah wazitadde. Musiraamu omu mukwano gwange yayita mu kibuga n'alaba omusajja asiika kabalagala nga abantu basimbye busimbi layini okumugula. Yanga nti ono tayinza tulyako ssente, bulijjo paani alimu ssente bwati nga dda kaleerwe ng'agula menvu nga jja bwayise. Musiraamu mukwano gwange ali nga amuggyako kisawo kya bunga bwa muwogo yasiika kabalagala owe teyalimu ssente. Ekikulu si mulimu, ekikulu biidhinillah kuteekawo nsonga Allah kwanayisiza yamanyi Allah. Mikwano gyange bali ku 2 wali babazi ba 5 abo bandi badde ndoza kye bakyalya teri anona kitanda nanona kya mupaapaali. Fenna tulisa ye Allah nkulamira okuzaala abaana. Zaala abaana biidhinillah nga bangi, zaala abaana nga bangi. Nyina obukakafu nga Allah n'abampanga mwenna nze mbazaala. Bwe kiba kya bwavu bwe kiba kya bwavu alhamdulillah ekyo mba nkivuunuse.
nga mwenna nze mbazaala netaga emyaka 3 nga mwenna muzadde olukiiko lwempita omwaka ogujja teruba luno. China limu ku mawanga gakyasinga okukulakulana mu nsi yonna nga Allah ayisiza ku bungi bwabwe. Ekirungi byonna tewabanga oludda lwekubidde ga nti tuli ku Africa nti Nigeria bangi bawunzise Uganda. Tebatuwunzikangako ga nti engeri gye bali bangi bali feno tuli waggulu tuti kuba abasinga mbye tutya mu kuzaala bwotegendeza mubaamu shiriki. Kati okuzaala kutye nga ukenenudde embeera yonna nga shiriki temuli ngaokutyako konna shiriki taliimu kuba basinga ekitutiisa okuzaala kuweerera. Baana bano fiizi ziralusi nze nazijjawa mbaliisa eki gobaliisa fiizi abaana tubaweerere kituufu nnyo emirundi gyonna naye sikakwakulizo kakuba bulungi. Teri muzadde ategekera baana be biseera bimpeddeko kankubire katono nnyo. Teri muzadde ategekera bwabanga omutayinza kuteekateeka bulamu bwe ate alina busobozi buteekeka bulamu bwa mulala bannanga mwenkanya ate mulungi nnyo abatulekera mukisa gutegekera baana oba eduniya yandifaananye etya ya rabbi. Ani yandizadde owa booda nga ye okuva omwana lwamutwala ku ssomero atwala wa booda omulala nga atwala kondakita. Fenna buli aweerera tuli ku bayinginiya oli ku looya oli ku dokita piloti owekitiibwa Allah nga ndi weemoole diguli ziri mu booda omutezogereka ziri mu owino kanono nnyo owino gyakwatagana ne makerere nomaliriza okusoma nga Allah please ngoli musuubuzi wanga tomaliriza makerere. Naawe yakuweerera yali amanyi nti ali ku sagalaga nti wamusala naye yakuweerera amanyi nti ali ku injiniya kumba ali ku gwe. Abaana tubazaale toyina bukakafu nti bano boyinawo balimala kutikkirwa Allah akutwale. Okusoma oba olyo batoliiwo bwe baba bakusoma bajja kusoma bwe baba si bakusoma ne bunuubaawo ate era sente Allah ne bwazikuwa. Nze manyi nti omukulembeze w'eggwanga naye mu famire ye mubaana be yali ayagalamu dokita talinaamu n'omu sente ze zitaaliwo. Ategekera ebitonde byonna Allah kivula bitonde byonna tebirina buzibu mu duniya kuba bimumanyi. Enkoko ntendereza ya Allah teyagala kumanya baana be yazadde. Nembuzi ntendereza ya Allah era teyina bizibu byesanga mu nsi teyina. Gwe ne bwomegga wali ginnewayo n'ogisala weno tekuba miranga emanyi nti eri programu yoyo wefundiikiridde eyayo temanyi. Nembizi nsiraamu era ntendereza ya Allah buli luzaala ezaala 13 aliisa waali. Ensobi eri kugwe nange kusubiramu okulya kw'omwana obulamu bwe obulungi mbufe tugenda obutegeka. Please tusiramuke. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Muhsin Burhanu Kiti gemanya gange wali balla twadde yakadde akalala tulitaganjula amakulu ga la ilaha illa Allah kitegeeza ki insha Allah tabaraka taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.